nga wakula akawata akalungi mazima kannamuziga. Yaserengesa emikono wansi ku kabina olwo era n'amugamba nti abannange laba akabina ddala konna kalinga ak'ensejero obunene. Emikono yagiggyayo ku kabina n'agizza mu kifuba ky'omuwala olwo ne girengera amabeere era yayongera okwewuunya mbu kuba go gaali ga biteeko. Aba ate akyali ku mabeere olwo ate n'alengera emimwa. Olwo bambi omuwala yagenda okulaba ng'omusajja amalusu agawuuta nga nva anti nga gamuyiika, era omwami yagenda mu maaso nti nyaabula obumwa buno obw'ensumbi ye nga nfa ye naakutuukako ddi anti noono Buddha tandaba. Naye nedda, nze njagala kusooka kukulambuza kisenge, naye mazima nfa kyeyogeza. Ate mbu bw'okkiriza tolina na mutawaana gw'ojja kufuna ku nze, nzijja na kukusalira amagezi nkutolosa owone. Yamukwata ku nkoona ng'amwesembereza mbu waakiri akombe ku mimwa. Olwo mubi ayogera akirako ayogera ne kasiru anti namuganye yabulwa kyaddamu. Wazira yalabira awo ng'atandise okukankanirira, amameemo okumukubagana ng'era n'amagulu gatandise okumunnyuluka. Mukazi wattu aba akyabuliddwa eky'okuddamu ate nnyabula ne zireeta Buddha. Oli nga ye tasalikako musale era yabwatuka nga laddu nga yeewuunya. Ng'agamba mubi nti mu kifo ky'okuleka abakazi bakola emirimu ate oli mu kubakwata mu biwato. Yamunnyonnyola nti abakazi abo kati baffe bonna, naye alinde bamale okumaliriza emirimu gyonna olyoke gwe obakwate mu biwato byo. Naye kati njagala bafumbe booze engoye, bwe bamala booze ennyumba yonna, olwo nno tulabe ebinaddirira. Abawala baalambuzibwa ennyumba nga Buddha yakulembeddemu, mubi n'akoobera olunyiriri. Baasookera mu kisenge ekyalimu obuliri obw'emirundi ebiri, naye singa mubi yali tawa Buddha kitiibwa oba oli awo n'okumutya, ddala awo walibaddewo vaawo mpitewo naddala wakati we ne Namuganyi. Naye anti akusinga akukubya gw'oli nagwo. Ndowooza omwo nno mwe baali basula, mwalimu kabadde empanvu naye nga nsibe. Omwo tebaabandalamu ne bagenda mu kisenge ekyali kiddirira. Buddha yabwatukira sisaggulewo mangu nga tannamukuba. Nakyala naye yamala gasindika lujja asobole okwewonya ekibabu. Oluggi nno nalwo lwamanya mangu nti akabi kaatuuse. Yasindikamu gumu nga lweggudde dda okugenda okukuba amaaso mu kisenge. Wamma ggwe nga kitalo butalo. Baana bawala bye baalaba mu kisenge bye byamala enviiri ku mitwe gyabwe era byabalowoozesa ebintu nkumu n'okugagaza nti okuva awo essaawa yonna bafu. Ekisenge kyali kinene ekimala. Ensonda emu mwalimu obuwanga bw'abantu, ensonda endala mwalimu emirambo egikyali ddala ku langi yaagyo, naye ng'egimu tekuli magulu na mitwe wabula nga giri awo biwuduwudu, nga kyokka okutwalira awamu ekisenge kijjudde entiisa wamu n'ekivundu. Mwalimu ebiteeteeyi ebirungi ennyo n'engatto wamu n'amasaawa amalungi ennyo, naddala ebyali bisingamu nga by'abakyala. Abawala bannyonnyolwa nti abo bonna ekyabatuusa awo kyali ng'ekigambo kimu oba bibiri, mputtu na kunyooma, nti naye singa banneeyisa bulungi awo wo tebajja kutuukawo. Eyo nno baavaayo ne babatwala okulambula effumbiro era eryali mu nnyumba munda, ne babalaga eddiiro n'olukuubo bye baali baagala babooleze. Sise yali omwangu era nga yeefudde ng'atatidde nnyo, ye yagaba emirimu. Yagaba bw'ati, yagamba nti gwe Namuganyi, genda mu ffumbiro ofumbe emmere, nze nzijja kwoza ennyumba ate nnyangu yenjoze n'engoye zonna,
yanguwa emmere ate ojja ofuume n'amazzi ag'okunaaba. Mubi aba atudde awo ne Buddha mu ntebe mu ddiiro wakati nga batunuulira abawala nga bwe beetala. Buddha kwe kubuuza Mubi oba akakasa ng'enzigi zonna nsibe bulungi era ng'ebisumuluzo byonna tebiriimu. Yakakasa, era Buddha yagenda mu maaso nga nnyonnyola munne nti munnange kakasa. Luli ku bawala bali, walaba bwe baatuddukako ng'oluggi si lusibe. Ko Mubi nti nange okuva ku olwo nalabuka ekisumuluzo mu mpale. Ye baali beppankambu badduka era kale na kaakati badduke. Nze era okuva ku olwo kati sikyalina kisa n'akamu yadde hakuna kisa hakuna. Ng'olwo Sise mu kwetalaakirako anaabaaga anti asiimuula adda muno ava muli adda muno ava muli. Kale nga mu kwewuuba akirako ekyuma ky'abazungu ekya bboola. Yalwaddaaki n'agamba abaami bali nti bassebo, nsaba ngende ndendeyo ku mazzi amalungi gano galabika gaddugadde nnyo nsobole n'okumaliriza wano ate nzije ntandike okonza engoye. Buddha kye yava amuddamu nekkaze nti ffe amazzi tetugajja bwero. Yajja n'amulaga awali akafulejje k'amazzi n'amugamba nti sumulula awo. Akafulejje kaali mu kinaabiro. Bwe yamala okumulaga n'amukwatako ku bbeere n'atambula ng'agenda eri Mubi ne batandika butemboozi yaabwe. Naye nga bwe bagamba nti eyekkaliriza yayiga, bwe batyo ne Sise yeetegereza ekinaabiro era n'alaba saako n'okuyiiya kyokka mu bwangu era awamu n'akasirise. Olwo ye Namugaanyi eyali yazikiridde eddeeyo mu ffumbiro olw'ebirowoozo saako n'enva ze yali afumba nga tazitegeera, yasowokayo nga nti amaze okuyiisa. Kwe kugamba Sise nti gwe sooka nno onaabe nange ndyoke nnaabe. Bambi Sise teyasiima kiteeso kya munne kye yava amuwakanya nti nadda naawe tunaabire wamu twanguye tusobole n'okujjula emmere amangu. Gw'olowooza abaami enjala tebaluma? Namugaanyi yeewuunya nnyo munne okulaba nti yali alabika nga tatidde wadde okufaayo ate nga n'engeri gy'awaandamu abasajja ng'emulowoozesa okuba nti oba oli awo yali abalabyekokko oba nga yayagala kumulyamu lukwe oba kale Sise ng'abasajja yali abasiimye busiimi. Naye yasoberwa. Sise yakyukira Mubi ne Buddha abaali banywa kabbiya n'abasiba bamale okunaaba balyoke bajjule emmere eyali emaze okujja. Kyokka yabagumya nga bwe bajja okwanguwa okunaaba. Abaana bombi baayingira mu kinaabiro ng'abaami bwabwe bombi bagabeegese. Olwo abawala we baayingirira mu kinaabiro ng'abaami batandise okunywa ku njaga, okulya amayirungi awamu ne walagi.